Katonda jalo bajja kunza obujulizi era tebayomba. Nze nasabye Katonda ng'obulamu nga sinagenda na wa munansi badde oyagala genda munansi nali ngenza already wakojja lwasa nagenda nezira ne byonna gyalabyo nga ngenda kujjenkeera pasa kwe kuŋŋamba kugamba naye Katonda alina engeri gy'ayisaamu meseji ye kati nze Mukama ansaasire kubanga muliwo abantu abali okuwona nga bawonye mu bifo biri. Nze Mukama ansaasire kubanga mulimu bapasita bendaba nansaba oli nagamba mutwale wa pasita netugenda wa pasita nene tobeerawo kikola ki kibeerawo no nenga bimwanga bagende wa pasita nogamba wa pasita kiganye tugenda kukola kyekima kiddako wofunye obulamu nogamba ngende walinze kimanyi tinabasaba abekinnansi kanda yakola ki yabatonda byonna byebakozesa teri n'omu yali etuddewo kitono obulamu bw'ensi wabula nti nno asobola okugatayina eddagala n'agatta guli omuti n'agattamu guli omuti n'agattamu kali akamuli n'afuba n'akuwa n'onyo n'okola ki. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe olina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebeera erabika bulungi nnyo tekyeruusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim. Madam Rosette munange jangu tulireko wano mukwano. Tekina buzibu ntule wano. Tuula. Wa mukwano gwange naye maawe. Naye nga gwe wansonyiwa kati gw'osula wano? Nsula wano ne mukwano gwange. N'osulawo naye? Mbaawo bw'abazze. Nsula mu ddiiro. Wali ndabawo akarumu akatono k'abaana. Abaana ndowooza teyayagala ndonsule n'abaana bato. Kati eno naye kubanga kati kyenjagala wavaayo otya kyali kitya? Kuvaayo kwange Mami Rosette kyokola mukazi yeekulira obulungi olabika bulungi era n'ebyo kati weegomba okuddamu okufumbirwa? Teweegomba kuba sina akalungi kenfunyeeyo. Anti si be bonna si be bamu bonna naye kati nze muli nkitwala nti ne gye naalaga kijja kuba kyekimu kijja kuba kyekimu oba naye nga n'ebintu byate naafunadde essanyu atudde n'akola ssente n'ayiruba aba asinga kudde mu byebyo mu byakufumbirwa naye Mukama byonna ziba ntegeka za Katonda. Byonna ziba ntegeka za Katonda. Ovaayo otya? Okuvaayo kwange Mami Rosette kati kankubuulire ekituufu kiri nti okuvaayo kwange awo waviirayo nensigala awo kyatwala bbanga si ddene nnyo kati nendwala nalwala nga obulamu omusajja oyo yali yampongayo ebintu bwe mba neebase bino bye nakugamba kale bwe mba neebase nga nkola ki nga ndaba bipusi birimu bingi birina olubuto nga ndukuloota ndaba mu birooto byange ebintu amagumba g'abantu keesi entaana kale ebirooto ebimbeera olwo obulamu bugenda mpola mpola mpulira ngwawo ngwanzi kale kale ndukula obulamu buli kugenda amagara gange takigimye n'okwemerera ntakubaasa mukubaawo gyo mu birooto ebiringa ebirooto ebipusi buli ekipusi bihango biti bingi biri rwagati birina enda laba abafu si bwana buto omusajja oyo bye yali yankola byali bingi kumpongako yali yamponga mu bintu kati mu kubeera awo neebase
nga ndaba mami wange yali newuunsemu bwe nti obulamu bugendera ndaba nti baguyita baki omwoyo ogukuvanga omutima agusirika omwoyo ogutwata mu Lunyankole omwoyo mu Lunyankole gwotegeeza ekincuuncu kincuucu enkoko kale tukitwale tutya omwoyo mukungwamu nga njawo ndaba mami wange naawe nimbaloota kati ne mujja nga mwambadde bugoye byeru biwanvu nembalaba kati mami wange n'ayimirira nga wali nampaayo kabaayi nampa kabaayi bw'ati kati gwe n'otambula n'onsemberera n'onkola n'onsikayo kati mukunsika awo obulamu bwadda mukudda ne bukeera kubera mukwano gwange oyo teyanvaamu gwe mami Rosette mukubira amasimu kuba ye musumbuye okumukubira essimu najja nandabako nembunyumiza n'essimu yogeza tezatera kubeerako nnyo akasimu kange nga kafu kakuteeba buteebi mukwano gwange bwe yajja nembumuyitiramu kati bino byengamba nti nali sirina agatambula kuva mu kikomera kuba natambulanga nenfuma naye nga muli ndaba ensi ekomye senna gyenkola ki gyendaga nga ndaba senna kiddako kati omukwano gwange bwe namunyemereza namalayo n'avaayo bwe yavaayo awo lwaggulo n'akomawo ngamba era mukumwegayirira kamera etambula mukumwegayirira ku makyawo yankeera nemugamba nzija wano sayagala beerawo nkooyeewo nyamba era nkuggyeko omanyi ebikuliko biki nengamba nzija wano nengamba kale nja kudda kati awo nga akazikisa kakutakuttemu ne kalamu kange ako nga nako tekaliiwo oli n'akomawo ate olowooza nakwata muki just bugoye bubiri kati wakyusiza n'ennyambala eno za mukwano gube akugulira mukwano gwange kati nawe wali oyagala okwambalako ku bimpi nali njagala kwambalako ku bimpi sikuba nti muli nti feeling ze ziriwo ze nasanzeewo kale bibyo nawe bireseeyo nabireseeyo si byajja okulogerako tajja kubikusikirako omuzimu oddeyo towulyako muli mutima ekiro omutima nowulira tino omutima kugamba ddayo ewammwe sirowooza nti ajja kunfuna ekyo kyonki seekakasa era nga bwe navaayo amaani agandeetera okuva wala awantu nenvaayo era nenaleka nkugambye osabeko walinga ng'osaba nasaba nga n'omwenda nzukka nensaba mukama yasabye ng'ozuuka ku mwenda n'osaba nzukka ku mwenda yonna obeena y'omwenda eyo ogiraba kati kakugamba ekintu kimu lwakuba nno tufe tuli banafu ate nekyala ffe twagala nnyo kale ebyamangu kale kagambe nti kati nga nze kati maama yampako noveena eyo yannaku 9 era yakusoma ssaawa 9 wallahi yamungu yannema naye nga bakugamba nti nomala ogisoma notayusa mwadde lunaku kino kati kankigambe n'abaana abali eyo noveena eyo nja kugisaba maama lwakuba simanyi ng'enyiso bagibaweerezaamu naye noveena eyo bakugamba nti nozuukira buli ssaawa 9 ez'ekiro n'ovunnamira Katonda ali mu ggulu n'ogisaba n'ogimalako n'omugamba ekikuluma oba kyoyagala olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano olwomukaaga olwomusanvu olw'omunaana olw'omwenda nti mwana wa maama toyinza butafuna kyoyagala bwe bagamba sigisomangako kubanga sikituukirizangako omanyi buli kimu kimu gikwewaayo osanga nze yali yeerwiiseeru butasaba nga nsaba n'obivaako n'obutakkiriza naye kwolwo nalwala kuba nakugamba nga bwe tulwana sigala ng'osaba munnange
kati mukusaba okwo wangamba nsaba ekiro ekyo nyina scriptures ze nakuwa ne binayogeranga awo abantu nosanga ne bagamba ne munawo kimwe tebagala Katonda obadde okimanyi nti abantu tebagala Katonda kati simuvaako gwe kana muli muti kanda kwotava kubanga bwe wangamba ezo ze wangambanga nempayo omutima nensaba kubanga nagenda awe nakugambira nti waliwo gye nakuwa eno scripture nti bw'ogamba mountain eyo nogigamba weesigulukuke kale mu byonna mulimu kukkiriza kati nagenda nenkubira scripture eyo naye nga nkunyumizaamuuko ekiro ekyo twali ffenna abaana banyiiga nema Roseti omwana ovudde bungi era Roseti ate muno muleka anyumye nengamba biki byagenda okunyumya atanyumya mukazi wattu muwa scriptures mwakukkiriza ayimirireko ku ssaala okitegeera kubanga bw'okkiriza kiba nze kati obujulizi mubutwalire mubujje ku nze Mami Rosette lwe wava onombuulirira netandika okusaba nali kati nakiteekamu n'amaanyi badde neebuuza pasita yakusabira pasita ye teyansabira maybe aza onobanga naye yakusabirako eri bambi nga tomanyi nja kubanga nkusabirako asobola mwayi bagamba essala bwe yeegatta nze nange nalinganga nsaba naye nga nkola n'ebyange andi sitegerekeka ndi awo simanyi gyengwa siriyasi omwenda awo nga nzuukuka nga nsaba Mukama ne mukaabirira olwo obulamu bugenda ebirooto ndaba birooto bibi ntandika okusaba omwenda awo ogw'ekiro kati maama oyo nga sinakusoze ku kiri maama oyo yalinga anyiize yali mu mbeera ki yali tanyiize bwakusiibula yali mu mbeera ki yansiibula nga bw'olaba essanyu oba ng'alina kasimayiro ndowooza bambi ng'alaba owona ndowooza ng'alaba kati olaba nno n'abo abantu baffe lwakuba tetubalaba ne balwana ki ne babeerawo nga balwana kadowooza okujja okusiibula ng'amaze okulaba nti kikoze eki kiwedde ng'alina ne kasimayiro ye n'abulawo naye n'ekirala kankubuulire kino Mami Rosette oba olwakuyamba okutaasa kino n'omusajja kuba yawasanze era bwe mba nvudde ajja kufuna omulala amukola ebyo kati bw'oba onawo osobola okuyamba abaana abawala abalala abali eyo tomanya anaagenda kudda mu kifo kye mbaddemu yebanagweneko ekifaananyi kye tumutimbeko sikirina kazi yaani nzikirako lya Ashirafu Mukasa Ashirafu yes oyo omusajja oyo kati oba takweka manya bananga bana bokwala nabagambye wabagala ebyobugaga mujja kuba mumbiza Mukasa Ashirafu naye olumu si bya bugaga olajja onakwana n'ogwa mu era mukwano kuba era nawe tebyali bya bugagga omuntu oba ogamba nfunye omuntu anjagala kati oyo omusajja bamwewale Mukasa Ashirafu nze nvuddeyo naye alina enteekateeka eziwasa anti nakola nakabuuza ate kakati anaddamu nawasa nti ajja mutwala eri wanne nti era ajja kuwasa ajja muleeta wano naye sinze kyemmanyi sinze yasookayo ate sigwagenda okusembayo oyo omusajja mukulukulu bwe mba musobola omukwatisa amateeka naye nze awo sijja bibeeramu nze navuddeyo nawonye sibiriimu naye bw'oba osobola taasa abawala bangi abali eyo ekyo kyenkusaba ntwalire poliisi buno obugundi bumala obujulizi bumala mba musobola mugitwaleyo sena kyemwagaza sena kyemusaasira kuba nze kyankoze nfunyeemu ki bulumi bwokka omukwano gwe alina abaana alinayo nino mu nsi yamugu mukyalimu abantu balina ekisa abantu abalungi nasalawo nzebeera nawala muli nenga naye Mukama oba nange ndimusasula ki mu biseera ebyo nga Katonda nkoze kubanga omanyi omuntu okukuleeta mu maka gaano n'omusajja olukitanda kyekyo kyabafumbo kyolibakamu bwajjanga ogenda eri mu ddiiro so tagamba oba ki oba kimusula naye nemwebaka naye obuliri bwe bumu kyokujja tansosola kuba ye tansosolangako ku mbeera gye mbaddemu buli kimu kino ndwadde yanzirukirira ate naye ng'obulamu bwe era buli ku risiki reason bwe bamumanya nti waawa nkolera kino aba akagenderamu okimanyi olwala lwagize ne luŋŋaawo simanya naawe ogenda kumusisinkana simanya ogenda kumusisinkana gy'ali kandi bikayogeddawo nga bitiisa mutuufu nga ndabira ddala kituufu kyaggwa naye Mukama ng'olina ekisa Mukama ye wakisa nkugambye
Glory nali be to sirina God. ssuubi nti nduva wali, Glory be to God. nali sirina ssuubi. Kati saa zino weewulira otya health wise? Obulamu muli weewulira otya? Obulamu sijja kugamba nti siri musanyufu, nsooka ndi musanyufu lwa kuwona eri, kuba kati nange ndaba oyo omukono gwange ataddemu kasente nsibisa ku muzimu. Kati okulabika ng'omuwala tebagenda kukwana simanyi oba tunoonyeyo naye omusajja bagira talina balindako. majini, tunoonye omusajja talina majini Bampemu akunaazeeko ennaku, kyo kituufu ennaku esaana naye bakuwe mutemusa bampemu okola times. recovering owone. Kuba siri Tuli ready kati. lwamazima bijja mu maaso eyo onaasanga nti naye kati So wasabanga n'olemera ku ssaala ne mu bulamu obusembayo ng'ogenda okimanyi nti Mukama yazabyeyo olwedda wali omaze okuwongebwayo, kubanga nze waliwo omukyala yaŋŋamba folowa waffe yaŋŋamba Rosette omwana oyo omulaba olwedda ne muwongeyo kati abo abaana be bawongayo oba banaggwamu nabeera nga takyazaala nga baana baweddeyo bunnabaana okimanyi nti ye bwe bagenda okunywa bwe bamala okunywa ng'alyoka ate afuna omulala kyakola kisoboka okuba nga kituufu. nze abaana bange baweddeyo sinzaale Oyinza okuba nga tokyakonsiivinga I don't know. Naye ng'ogenda mu nsonga kati sookoleke okuva lwavaamu olubuto olwasembayo mwali muzimu okubeera ne mu nsonga mu bino eby'obufumbo. Oba temuddangamu kitegeeza oba osobola tetuddangamu kubanga oba alina namba gyakomako y'abaana ekyo simanyi n'agamba nti kati ono kati naye kaagende nga yansalawo ono kaagende kati nfune omulala. anti kyenkugambye nti ndowooza oyinza okuba nga okyazaala sikirinaako obukakafu naye muli nga nze nkiraba nti wano obulamu bwe bwatandikidde nga ndaba ngendo obulamu buweddeyo oza n'agamba kano tekafiira wano reason oba tanfuddeeko naagala ogenda ofiire somewhere else oba ofiira mu nnyumba ye naye ojja kusigalawo ng'oli mulamu tonnafa ojja kubeera mulamu era agenda maaso n'okusigala ng'osaba essaala yo, genda maaso n'okuba ng'osaba. Munnange tetwagala Katonda kino kankiddemu. Abantu bagala nnyo okuwuliriza abantu abawemula era omuntu osanga ng'ali ku muntu awemula naye kumukola kino namukola kino ne bawuliriza era baba baagala bintu byakuddaawo nange weneetekamu lumu akambayaaya neya nefula omulalu nenjogera ebitakwatagana ebitanyuma basanyuka ne bajja ne balaba naye bwe nvaayo ne mbaako scripture gye mbawa nenjola ku kigambo kya Katonda banyiiga naye abo abaana baali banyiga ne sitaani oli mubi wava ya Mungu olunaku olwo kubanga wali omaze otunyumiza story yonna ng'eweddeyo almost nga tewali kye twetaaga kumanya. Naye ka mbabuulire olaba Katonda gy'ali ndina Zabbuli gye mbadde nsoma Zabbuli 23 egamba etya? Sijja kugamba nti egamba etya kati wadde nga gye tubagikootinga togikwata mutwe obikula bukusi n'ogisoma endala eri eya 35 badde nzisoma nnyo awo mu kutandika okulaba obulamu nga bugenda olina Bayibuli Katonda najikulaga nali njirina naye nga bw'omanyi kazi wagindagako ngegerako negamba nsinga Katonda gy'ali nandibadde siri ku bino naye ate awo wanzaamu amaanyi nti nsabe nongamba kati ndowooza olaba naye abaana banyiiga wali omaze okutubulya story yonna ng'eweddeyo almost nze olunaku lwonna gy'okusula eyo mu butuufu nombuulira nenkubuulira nenga munnange kino kiri nembawa ne story ey'obwakatonda okitegeera story nyina we nagijja naye ng'erimu ebyokuyiga biki abantu basaanyawo obwongo bwonna sitendi okumanya alina ekikyamu ajja n'asaanyawo obwongo bw'omuntu obutegeera natekawo obusiru bwokka kale niba nga biyita kuli nebita kuli nga biri very important nga nawe ejja oli bisobola okukola ki okuyamba naye okumanya sitaani agala okwegulumiza naddira omwana w'omuntu waba nga ebijja bya kisiru byakwemula najjawo obusiru bwonna natekawo obugezi abikwate bina bikole ki biyingire mutwe kubanga olunaku lwo abaana bayomba naye nga simanyi kyebayombya amazima gano namugulu abaana bayomba nga simanyi kyebayombya kubanga wali kyonna kyakwogera kiri awo nenkunyumiza kino nemunange n'okutwaliriza obudde kubanga ebbanga lyali likyali nibalooza toyogera nnyo tomuwadde kyansi kwogera kati tomuwadde omuntu obeera ogenza akuwa sitole ye muleka agikuwe kyokka nga wampa sitole nabeera nga nsirisa wali watuweerera sitole
nakubuzanga bubuza kuba nali simanyi kyakunyumya ne wano waliwo story nga nzija ndi kunyumiza Katonda gyali kiri bwe kiti nekwa kusupcha zezimu wano wokola bwoti wano nojera bwoti osobola okusaba bwoti kasobola n'okukkiriza n'ekunyumizawo story ne tukola ki otwaliriza obudde n'okugezaawo okumanyisa nti Katonda gyali Katonda ayamba obeera ng'okkiriza Katonda asobola okukola ebyamagero wamaliyamu kubaanamu mwanyombesa wabula muli babi Katonda gyalo bajja kunza obujulizi era tebayomba nze nasabye Katonda ng'obulamu nga sinagenda na munansi badde oyagala genda munansi nali ngenza already wakojja lwasa nagenda nezya ne byenajja byo nga ngenda kujjenkeera basa kwe kuŋŋamba kugamba ye Katonda negeri gyayisaamu message ye kati nze Mukama asaasire kubanga muliwo abantu abali okuwona nga bawonya mu bifo biri nze Mukama asaasire kubanga mulimu bapasita bendaba nansaba oli nagamba mutwale wa pasita netugenda wa pasita nene otoberawo kikola ki kibeerawo nonega bimanga bagende wa pasita nogamba wa pasita kiganye tugenda kola kiba kiddako wofunye obulamu nogamba ngende walinze kimanyi tinabasaba abekinnansi Katonda yakola ki yabatonda byonna byebakozesa teri n'omu yali etuddewo kitono obulamu bwensi wabula nti nno asobola okugata ine eddagala n'agata guli omuti n'agatamu guli omuti n'agatamu kali akamuli n'afuba n'akuwa n'onyo n'okola ki Aisha kati atambula wava yamu ntya Allah ali waggulu era ennaku zino mwogerako nnyo lwaki njagenda mukyalireko oyongere okuwonera ddala kuba kati weetaaga n'okukola si kyo alinayo akalima akatuwe alinayo akalimo nga si kawusigalo manyi bwa hawusigalo bukuba encukwe atutaga omulimo ng'ovaayo mulimo oguliwo nsere mbulamu bw'omuntu bwalina okuba mukatikalayifukyakwagaliza bwa hawusigalo saa zino mpulira ndinga agamba oba ndi wange ndaba Yesu naba kutandika nti oba ntambuddemu kugenda kukola naye afumba n'enja emmere gyembadde ndudde okulya mbambi nyama nkoko tooke kamonde obulamu bweyagaza mbambi wanda bwonyiriridde naawe olabika bulungi n'omubiri ofunye mu bbanga etali lyawala olabika buli akabina kakomeeri zipusi ziri bwe ziti wonna oli oti olabika bulungi munnange walina kafiga kalungi kesaalaba mugagali agawugeagawakalabe bajje bakunoonye bamusoke Ashirafu bamukasa Ashirafu tadda kibi kigwana wala era kigendera ddala tekidda bulamu bwange go gemazima banange mwabakwanakwana nga wala beekwanyakwanya musobola nsanze omuntu alina mukasente bulabula mugenda kugwa ku mukasa Ashirafu mujja kufaafagana naye oyo omusajja mumwewalire ddala baana bawala bannange anti bamukasa Ashirafu bangi era obubosekano bamanyi asobola okweka amannya lwakuba sirina kifaananyi nandikikuwadde n'okiteekayo nebewala embw eyo nene munnange oba kati nkugamba eki naye omusajja muntu kubanga bwe yabadde ajja nalengeza okono omuwala nga amaze okunsiriwaza bwe yabadde ajja nalengedde omusajja nga mweruyeru alina akayinda muwanvu mweruyeru kati najja bw'ati nembuza kawala ati waliwo oli ali kugira geti kangambye bw'ali mukujja nenkabuuza yeye nekangamba ye brother wange tebakukubiddeyo kibooko kati omusajja naga nayingira eri wa naibe wasooka ompulira kati netulwawawo nga tajja kawala nekagamba genda omuyite nekagenda okumuyita kati kawala kadde kagenda nkoze mukozi bwe tekuddawo bwete nga sikyakalaba okitegeera kati ntubeerawo nembeerawo netupesa nenkoowa nengenda ewa neiba wenyini omulyango okusooka endadada nenkonko n'omukazi abadde mu kafumbiro nemugakoye nti bange mbadde nja kumwana azze wano eno nti nga ntwala omwana wazeewo nti tyayingirawo kubeereko olabe temulimu muwala nga nkuba kati nimuyite bulizeewo omwana mwali nga mulimu n'omusajja nze simanyi bantu boba bantu nange kali kyabaddewo kitya bulungi ate ngambye ki byonna bye bankoze nga bampunzawunza dda naye bannange nafuuliwaze Mukama Katonda talyanguza omuntu osobola okubonaabona emyaka n'emyaka n'obonaabona Mukama n'amanakula kinadde nkyabagamba munaye mubona Mukama omuntu wamweredde
obujjanjabi oba mu kyaki wamuwonyereza oba mu ddwaliro wamuwonyereza oba wa musawo munnansi yamuwonyereza ffenna Mukama yakola ki yatuna yetukosa byonna yabikola ki yabitonda. For example Aisha muganda wange oyo mwagala nnyo era nga neeyongera okugamba bajja be abo abaamuteekako ebyo byonna bamwagaliza okufa kiyagaliza muka kitawo kitta nnyoko bira bimwagaliza bidde ku mmwe kubanga talina kyeyali abakoze mukazi wattu kitegeera talina kyeyali abakoze kati bimwagaliza byonna bibaddire kati bamulowooza muno bwe yafa yalemala nga omwali mukyagala ne maze omuyiwa amagulu nga maze omukongobaza nga mukazi otwo alemadde bakwita kugongobalaga kulemala nga hina asitulwa busitulwa saawa zino mukwano si bwalina okunyira kati anyirira kati mufe bulungi tumala tumubadde balamu nga muli balamu tabamanyi mukunyirira ati mwagala mudde mwesunga mulabemu mugere bulungi nnyo ebyoto mugere mukume tekirina buzibu kyebamanyi atambula bulungi wali mulamu era nga mujja kumulaba mugambe nti Katonda mu nsi gy'ali ate nga temugenda kumutta kubanga singa ali wakufa singa yafa dda naye teri omu ku mmwe yali atunzeeyo bulamu kubanga tokutondangayo olina buvunaanyizibwa ki obubujjawo oba buyinza ki just okwesiriwaza n'okweteeka mu kintu kyotakola ki eyo blasphemy tokenako ku muntu n'omutonda ate era kweteeka mu bigere bya Katonda nti omugjewo blasphemy. Bannaye ndoza kambasiibule mutunoonyeeko baana ba maama luli naye sinnamanyi gakuba kalango ka kizigo naye mweyongedde okweyongera mujje muwagireko n'omukyalo w'abaana oba sitori omwagirabye simanyi mujje muwagireko senga w'abaana namwadde packages ze azirina munsabe ennamba ye nja kugibawa mwogere naye mumuwagire bambi naye abeezeewooko abaana okigenda walinayo akalimo wagamba nti omwana we Emily mpa ku nnamba ye kyoba okola wabanga mukola gasobola okuwa essimu n'oteekamu bange ngenda kuwa ku yange oteekemuko kalayini kale no simu nagiwa Brenda tuso gimuggyako nagiwa Brenda oba lwaki mbanga bulula tufuneyo kale essimu ogulewo ka WhatsApp toli noba nga afunye kyakkola oba ki nga asobola okucommunicatinga naawe n'omusajja ajje nze ngenda kufunira omusajja ate nga mugayiga naye nga talina gundi ngenda kufunira omugayiga naye nga talina ki talina byokoola oba nkufunire gwe munaakola naye mufune akasente abasajja bagayiga erudde si balungi ne mukola naye ne mwezimba mwenna oyo yasinga okubeera omulungi bwe mwebirivinga katukwerekereze tugende eri nkulekereyo kemba nkulekedde naye kasita munsonyiwe bambi weebale kudda mukwano badde sikusuubira naye weebale kyokoze kyattenda tomulamu mukazi wattu kyakanooza siroota kubanga kino mba nakifudde beera ng'onkubirako akasimu ngenda kuteeka wa kati kusa ku kyendabye omutima ngeri gye gukoze bwe guti ate kino nakyakuyiga kati kyendabye buli solo y'omuntu gye mbanga nkozi jafuuka okulaba nti omuntu yafuna obwenkanya nga bukyali oba ng'anunulwa nga bukyali kubanga mbadde nalumiddwa mbadde neenenyezza mbadde nga neesingisiza omusango nga lwaki sikaaba kubanze kati njagala nkube n'olunaku lwe nakuloota nga ndaba onaaba ngalo okola ki nenkuta n'ojjanga munange oli musaza taliko simayiro oba wakati nga nange ndi musanyufu neesisimukayo naye kati lwaki kati kyobula ngamba budda ndowooza buli kadde wonna nti ndimukola ki kuloota nengamba neemasimu ddala lwaki neebaliza ne mukwano gwange ate Mami Rosette naawe weebale Mama Mita nebaliza Mama Mita mwite okalunya liyo mu ddiiro munneebalize mugambe yeebale kale nze keyini mwebaza naye naawe munneebalizeeko amanyi nti byankolera nsiima era naawe Mami Rosette weebale maama wange omukadde anzaala bambi obalemye kulwa muganda waffe ono naye kansubire nti munsonyiye byempitamu biri batuli abaana wagirabye banene abadde batulugunyizibwa maama waabwe naye badde munage byenkuuba badde byenkuuba tetukulinaako obuzibu mukwano tukusonyiye bannange
Nenga munange obalenyo balida kuba mutima mulungi mutima muzadde abantu abalungi munange munsi gye bali ngira kati abantu benda banengamba bano abantu munsi bakyaliyo si bangi naye gye bali maama weba kale maama wange asama osonyerenze banagenda ngenda kufa mwale mujja kulya nga nange nkoze kinga nfuse maki twalekere umacha nga nanyogoze nga bagolola kubanga nayisiddwa bubi nakusomesa nabadde bisibwa biga bagugumuka wende tono omwana anaye mubeere bulungi yantugende ndoke nkufunirayo atakumira mpeera akole ki atukume nenga mutuwagire Nyondo Estate Experts amataka gaffe gali genuine tulina ebyapa tulina endagaano mutuwagire ku Nyondo Green mu kizigo kya kabi esenga w'abaana naye mumuwagireko mbegayiridde ndabika bulungi nga bwemundaba yamwe ni wali layiti balabe sitanyo kwesa gundi yamwe ni wali layiti bandabe bulungi nnyo sikini nga bwefaanana kubanga nze ate ntunuddemu nze sitera kukozesa gundi make-up naye Jessica Salusi akola akamwa kange ebikiikiri neeyayaawo mpolampola kamukabeera ka oil kenteekako nembeera nga mwana wattu nsaba siteekinga so mutunoonyeeko enamba y'essimu eri +97152406700 nsomye enamba nfu enamba eri +97152406740 naye Uganda bijja gisangako okwo banange mutuyambeko okusoma aba Nyondo Skilling School kino kankiddemu nga bwe ngenda njagala mbajjukize nti baana ba maama n'obwogenda ewantu walungi watya era kyobala omuzungu yagamba west to east, east to west, north to south, south to north, home is always the best. Nti ojja kutambula ogendebwa waliwo baana bagamba nze nafuna obutuuze America kati muŋŋamba ki nze nafuna obutuuze Australia nze nafuna obutuuze mu Canada muŋŋamba ki mwana wa maama ojja kwetolola bwetyo ofunayo obutuuze eno gye wazaalibwa eno Uganda eno ewammwe wasigala waki wammwe era ojja kwekanga ng'elazimu era gy'okoze eki gyoze by all means so olw'ensonga eyo wano we mbakubiriza ne mbagamba nti baana ba maama naddala abaana bakola mu biyumba temweyibala bawalabu omuwalabu yakyuka out of blue nakeera ku makya nagamba tambula okole ki ogende nga tolina kyeweetegekedde totegese tolina kyozzaako mukomekereza mubuddeko yapooti n'obonabonera bwereere kale nze nteesa tuuleyo Rosette wali okuliddeko ng'oli agamba nti Rosette namwasado zange nanzibulankanya never and it will never happen that is not me kati njagala okere ku makya ogambe naye kakati kyekintu kyengenda okuzzaako jangu onsevinge ne Rosette akasente ak'okusoma nti bintu byetukola kibi kyemera birina akatale ne wake wamwe wooli otandikira ku banneiba n'oba wa basop n'oba wa dishwash n'oba wa hard wash n'oba wa jiki ate tambala ngoye enjeru ate simula nnyumba n'oba hair conditioner ate akola ku nviiri ze n'oba wa gel n'oba wa products nyingi nga bw'okiwulira petroleum jelly byatugala kubiyigiriza okole sabbuuni ow'olususu ojja omwefumbire gwe kamwenyini omwefumbire sabbuuni ow'olususu ow'ebinnamakula simanyi bitwala tugende baana ba maama muyige okubeera ba job creators not seekers weefuge akalo kamwe nti ndi kalo kange matendo nabigga nti eyimira mu nabigga beera nga gwa producinga sabbuuni ab'ennabiga gwe bakozesa liquid soap nga bakozesa wuwo tukuyigiriza ka quality nga keeko ng'oli wakozesa akajja kumala akole ki akomewo mukitegera baana ba maama so mbasaba nnyo mbasabira ddala era nga beegayirira era nga mbasabira ddala bamaama bataata mujje sivika kaseteko nange maama makatuusa okujja nti munaye ndimukubira obulago mu nju y'abandi bannange ndoza kangenda nalibagamba olulala naye nga tukabyesivika kaseteka mu nje nga musoma busomi osana okusivika ndika kapito kwa kanotono emitwalo 5-7 naye kati kano wenja okutandikira anti omuwende si waffe tunaabiddamu